nenge weyingira it's a private property and it's a well fully registered political party nga n'abantu babadde within their premises nga tebali outside the premises ne mujja mukozesa amaanyi ne mukuba amasasi ne mulumya abantu bangi nnyo ne mwasa obutebe ne mukwata ne mbatwala bwe mbanga temuli ready to conduct free and fair elections ngira temwagala violence omanyi mwonyigiriza nyenyindo gireeta omusaayi lwaki temutugamba nti okulonda mukujja olumu mwene musigane mukama mu Yoseferi naffe tumanya ki ekitugenda okuzzaako ekirala nemba mugamba nti mwalateekawo peaceful means of transition nga muteekawo okulonda nga gwafulumya road map lwaki electoral commission oteekawo abasirikale batandika okukola effujjo lwaki okulonda kabavuko okwetoola eggwanga lyonna gwe twogerera essaawa zino NRM yabuliddwa abantu begenda okusimbawo kye bakoze kyekino nkiddamu kuno Samuel Bakamakooli abakulembeze ba National Platform kwemuli ne NRM kwemuli bannange okulonda kabavuko okwetoola eggwanga lyonna mujjukire nti NRM babuliddwa abantu bagenda okwesimba mu bitundu ebisinga obungi NUP nesimbula neronkinga abaana ne bajjumbira okugenda okwewandiisa n'okulondebwa ebibiina ebisigadde byonna bigati bivuganya mu 7 bakuba nti video bagipozinze waliwo ekibiina kyewalabyo nga kyorganizinze youth elections bakikomandiza abantu bakyo bagende balonde baparticipatinge mu kulonda kwavubuka tikiriyo kubanga the race is between NUP and Nyandwe kyokka Nyandwe talina support kitegeeza NUP badde eridde empanga wabula kye bakoze kyekiriwa NRM buli kyalo buli gombola basooka kuyita mu electoral commission nekyusa enkala z'abalonzi bonna mu Uganda zonna nezikyusa nezimisa locatinga nejjamu abalonzi yo neteeka mbeyagala ekyo mwakirabako bulungi nnyo ne bagamba n'okugamba nti abalimu tebali qualified abalala simanyi tebasoma abalala tebalina bali commenders ne bakikola buli kimu tukireka nkigenda kati ekisinza okumala egobe mu kibya wattu abavubuka bagenze ku bitebe bimu okulonda basanze National Rovers Movement nga batadde balina ssente mu mamotoka bagenda bagula buli kye bayita foomu yonna n'okugula abaana bonna n'abakulembeza bane batambula n'abaana bogenda okulonda okwetoola eggwanga lyonna kye bakoze ate ye Kawempe enkoko ekikola bazzukulu baayo naye nga bino bikoze okwetoola eggwanga lyonna nga foomu zonna baziguze abakulembeza bane baleese abaana okulonda bonna babaguza abasinga obungi era empapula ba returning officer ne bazikyusa ne zidda nti NRM yewangudde ebitundu ebisinga obungi kino bakikoze batya Electoral Commission ne NRM badidde ne badde ba returning officer abasinga obungi ne babateeka mu buli kifo kyonna mu 7 baamu okuba mu Buganda nkiddamu Electoral Commission yadidde abasajja n'abakazi bonna ba returning officer ne ba deploying wonna we bakuba NRM naddala mu Buganda neteekawo ba returning officer bonna nga b'Abanyarwanda bonna nga bakola omulimu ogwo kati mpuliriza bulungi nnyo ekibadde Nakaseke wulira bulungi nnyo returning officer we Nakaseke omupya gwe baleese gwe bayita Baleke Aida yenyigidde mu buvuyo saako ne Ssaabawandiisi wa NRM omukyalo Ozimere Namayanja ne deputy secretary wa NRM ne dean of opposition of youth ne participating in youth elections in Semuto town and other areas of Nakaseke. The new EC of Nakaseke, Baleke Aida, has been brought to Nakaseke with the special mission. With a special mission to help NRM to register victories across the cattle corridor and other places in the cattle corridor. So omukyalo ono bamuyita Hajat Aida Baleke. Esimu ze zino ez'omungalo lwakuba information gundi video bagikutte sira ba message wano bazikutte mumpandikire esimu zino tuneesangayo esimu zono mukyala returning officer we Nakaseke omupya n'ebitundu ebirala bamuyita Aida Hajat Aida Baleke mukyala Munyarwanda. Esimu yesooka ya Airtel ya 0701 0701 766 184 eyo ya Airtel kanjiddemu eri 0701 76 6184 kanjiddemu mulundi ogwokusaka.
Esimu y'omukyalo ne ya Airtel eri 070M 76 yesooka. Eya MTN eri 0773 25 yesimu y'okubiri ya MTN eri 0773 25 ya Hajati Aida Barieke oyo returning officer gwadde kato corridor okola buli fujjo lyonna okusanyawo national platform na bukulembeze wa youth bona obadde bulondeddwa oyo omu tugenze maaso. Kati ekawempe kino kye kibadde ekawempe bakugambye nti chaos erupted at Kawempe Electoral Commission EC officials as several new platform members, youth candidates, are blocked from accessing the nomination grounds during the ongoing election for special interest groups that include youth, elder persons, and persons with disabilities of the village level. Security has been tightened. Bino monitor yebiwandiise olwali badde bya monitor tetunaba wano nchabawo information badde ku ground badde bya monitor. Kati buno buvuyo baddewo ku ki? Buno buvuyo baddewo ku ekawempe. Ekyo kibadde ekawempe. Kati katugende mu bitundu bye Mityana. Mu bitundu bye Mityana ate yo kibadde kitokota sekisaanikire. Naye nga kyemutegedde kyejagala bategeeza obululu bwonna bwabavubuka NRM bwegandi efunye victory babadde bagaba ssente mukono ku mukono. Kati mumpulirize bulungi nnyo. Voice note zengenda okuzanya mfunye obuyinza okuzizanya kuba nyini yangambe tukoya akatengo zanya. Voice note zango banzite bino ibadde Mityana mu kulonda kwa bavubuka then kwa video tenaba sinabaga nti video etansi no ibadde mu kulonda kwa bavubuka Mityana. Ticha wa formulongi osimika simu bampita alobega Mike Segu ya ava na Mityana kimaye kati wa tegereyo bulungi naye munnange nako kembadde njala okugamba okatono wano okyogere kokko bali nesimbewo ku bwa youth nze mwennyini tutuuse batubadde bangi n'amawaadi yonna n'amawaadi erimu LC loza ziringa 10 LC 7 ezirimu naye tebalina n'omu gwe baregisterinze tutuuse ku ssaawa esembayo buli omu akutte epapulo bedda jjanga bamujja mujjukira mu n'amawaadi tewaliwa NRM n'omu yazze ne yeesimbawo ekibulira tica ewaffe twagoba NRM gyagalira ddala era ndowooza mu Mityana ekitundu kyammwe ekyatanda tamu yona tamu wajje tamu yonna nayo terinamu wa NRM yadde yeesimbyewo ne Naama terinaamu ne Kireku terinaamu Busimbi nana mu Busimbi mubadde mu gundi mu omazemu ba NRM nga basatu kati abasajja bakutte empapula zaffe zonna ne baziwamba abamu ne baregisteringa nga ba NRM nga ate basajja baffe tutuuse wana musasi wadala nsuvuga bannamwe babakomezza eri batusitopinzi era tebatuwandiise imagine ebyalo nga 6 tewalinamu n'omu gwe baregisterinze ekigenda waffe Mityana yakitutwala speed babaka tebabaddewo nga zaake tabaddeewo bonna tebabaddeewo ababaka ku Busimbi division kasaba tubadde n'ekyokubiri abasajja batasobodde ssente kugombolola nga bakwata bano ababadde batukulembedde kati fe tubatwala nga abakulu b'ebibiina kuliko omwami omu bamuyita Jjagwe bamuwadde emitwalo 40 ate yabadde atukulembedde yabadde akute egundi z'ennaama naye kutuluvunga batukuze eno batukweka eno